Wamma kyekiriwo. Mama Toast. Nenze saga kumpita ebyo bya Mama Toast. Oyagala kuyita ki? Mama Muffin. Baby wange wagenda kumuyita Little Muffin. Temumpita zi Mama Toast usimanyanga biki ebyo byadda. Mutuwe ku bunyo obupya ffe ba .com mothers. Wanji mama. Yeah. Mama ni? Mami Little Muffin. Mami muffin. Ne muffin. Muffin, what are the cocoa cake ya muffin? Those muffin cakes. They are tasty. So I was just there and then I thought of a name. This baby has so many names. Naye kasoka tumanye muwala mulenzi awali okafuna amanya. Naye for now, oba muwala muffin, oba mulenzi muffin. Yeah. So mwami wange abeera ngambuuza how is Little Muffin? Tandise. Nakakashi mubadde mwagala njogere Nedda. Abadde agamba nti kati omuyita otya ye? Ani? Omwami. Of course omwami wange ye cocktail. Badde manya erinnya lyakyuseemu. Ate lyakyuse Daddy Muffin. Nalyo tulimuyita naye kati okusinga era akyali cocktail mpaka omwana ng'atuuse. Abantu abannayuganda bamponinze ne bagamba wagina postinze olubuto. Batiisatiisa. Bagenda kumuloga nze kyagala nga bagakulya mwana wange nze simanyi nankumanya kati nze nkugambe ki waki nga mubeera muŋŋamba mbuno lwaki napostinze olubuto nga lwaki sirupostinga lwammwe muleke ate kirungi nalupostinze ku peji yange salupostinzeko ku peji y'omuntu yenna ne mujja ku peji yange ne mulugjayo ate wemba temwagala kuloga lubuto mwagala dukozesa kidulya mwagala dukozesa abannayuganda mbatya abazungu babeereyo napostinga embuto zaabwe zibeera teziriko nangoye bapostinga zisikaani n'essebo banvumye mbwera opostinga otyo sikaani kale napostinze sikaani mwalabye results ki A scan is just something to reveal that you are pregnant. It's just that Ugandans muyina amaalo. Then afterwards ngamugamba mbu kayina amaalo mwe muyina amaalo. Abantu bagambye ko tuvuma olawuli badde otuvuma tolulina. Mbu leero tusse. Naye bannayina bavumako ddi mwe munvuma n'ensirika. Mwe munvuma n'ensirika. Naye neera nkyembawo nga we munvuma nange nja bavuma. Wanji? Munvuma nange nja bavuma. Olubuto bagamba luli myezi emeka? Mwagala ddulya. Mubuuza olubuto lwange luli myezi emeka mwagala ddulya. Leave my stomach alone. It is in the months of pregnancy. Yeah, in the months of pregnancy. Kati ki ekirala? Valentine etuuse omusajja mwali oba? Mukole ki? Yemmwe bemmwe be bakyayi. First, it's very hard. By the way, I want to look at the camera when I'm saying this. First, my husband and I are meant to die together. So those things of, it's gonna end in tears. Mubigamba bakatandika omukwano nze nakitta omukwano nguluddemu ngumanyi sajja ndekawo nga ndekawo kukyalagawa ngaalagawa mukozi nga sinnakwata ku musajja wange mama era bemuwoza talina ba ex mukwano mbalina nze navaayo gwe yabagoba mbufunze nze navaayo mugende mubanoonye mubabuuzi ate sirina bangi olinanga bameka omu yekka yakwogeza ebyo nze nagenda. So just in Tukanga, I'm just uncomfortable somewhere, and then I just decide to go there. But like ati mugendo nyiga, mugendo kuyomba. Never nanga bakazi mwetegere. No, you're worth. You women, what problem I have with you is all the time. Why does it have to be the men mbobe baba chai? Gwa mkazi tocha wako. Ne mama baba kolimira te baba naanza kukayayana. Te baba naanza kureza. Nabo bachaweko. Namwe mchaweko ku basajja. Gwa mchawa mbuchi. Gwa mchawaddi. Gwa mukyawadde owuwo Faizo olyotya gwa mukyawadde chali wange bambi owange talina kyankoze neera bwakinkola akimanyi ngenda naye olubuto lukuze olwange Little Muffin nemuleka mbabuleko olubuto olunyuma nga luyina lwagala naye abakazi musibye abasajja embuto nga tebazaagala nawe olwo olusibye busibi olwange ekisooka omusajja alwagala kati luba lunyuma buli kyoyo yaba kikutuusako mu budde mwagamba nti bebi kino nga badduka emisinde
Chiri, Karikwegamba, the care is up to the moon. You feel like you want to get pregnant again and again and again. Era luno weruva mululala. Huh? Ugenda zala abana bameka. Competition. Oli nani gwe competinga naye? Yenna zaala. Oba yali eyo ngali mukuzaala. Competition sawa yeno tutandike tusimbule. Sawa ya kusimbula mu competition kuzaala kuzaako paka kuwulira bubi. Yeah. Abana bagambye mbuno oli wakaaba ng'olina olubuto nga mweruli munda naye ng'okaaba. Bambi kyokka nali simanyi. You people, honestly speaking, let's talk about that. I didn't know I was pregnant. I nga wamanyira ensonga z'abakazi. Like I was just there and my piece had delayed and just that's it. I didn't know that I was pregnant and there is no way I could confirm because abakazi mukimanyi cycles change. Hey, cycles change. Today you're in this week, the next day you're in another week. So in a way I kind of felt maybe cycle changed. I didn't know, but I think when I cried, when I got emotional, I think God was preparing me for something. God really prepared me for this. I'm so ready. I feel like I'm going to be a perfect mother. I just can't wait to hold my baby in my arms. I'm praying so much for my baby. So those who are trying to bewitch you, keep bewitching. It is okay as I keep praying. But also one thing I want to let people know is muleke okukiririza mu ddogo. Yes, eddogo gye liri. Naye mulekera okubeera nga buli dakika mugamba bagenda kuloga bana yabafa bonna basooka baloga. People die while giving birth on a daily. Naye ne baba bapostinze still they die. Eyo eba ntuuko ya Katonda tukkirize tugaane. When you are bound to die, you will die. Oba ozaala oba tozaala. Waba Katonda yakitegeka nti omwana tojja muzaala ng'ogenda dufuna olubuto era omwana afe era ojja tojja dduzaala. It's not about your bewitchings. Ebyo bintu bya sitaani ebyo sibikiririzamu. I believe they are there because shiriki gyali naye woba tomukkiririzamu era it does not happen to you. So believe that God yamala buli kimu. Believe that it's God's timing. When God says, even the time I was not getting pregnant, I never at any minute thought that maybe someone was behind it. I only prayed about it and when the right time came, God blessed me with a baby. No. It's been marriage in like 2 years. I don't want to lie. Mutiyena wafumbira abamzala abamuzadde bababeera banyazaala babasuubira omwana. So of course when you get married and you don't conceive, there is a way it feels. Sagala kulimba. We've prayed for it. But time came nenchivaako. Nengamba, I think it's not yet the right time. But when the right time comes, God will bring it. By the way, I want to thank my husband. He never tansabangako omwana. Mu kamera okimanyi mbundi ko omwami wange twakyogerako nga kuntandikwa like you know, but tantekangako ku pressure of I want a child or maybe at a prince has pressured me. You people, Prince has pressured me to have a sibling. Mami, can I have a sibling? Oloza amugula mu supermarket. Mami, can I have a sibling? Yeah, manyi je bamugula. Bannanga manyi bamugula mu ddwaliro kati amanyi nagenda mu ddwaliro ne banteekamu omwana. Naye leka nkubuulireko. So Prince kind of put me on pressure, but my husband never. Yeah, actually me getting pregnant tubale tukivuddeko. Nga we had given it time. I'm like, Katonda wali beera nga ali ready. We will get a child. Yeah. Wategeera mbu oli lubuto njagala omumanya. Josh. Nzija. Soko nyumizeemu ako. Gwe nategeera nti ndi lubuto. I screamed. Ne wagoba ku mulimu okumala emyezi. No, I was sick. You people first trimester empisiza si bulungi. Nzera banange abakyala muli bazira. Women deserve a special place in heaven. First trimester empisiza bulungi. Empisiza sorry bubi nyonyonyo. So say go back ku mulimu but I wasn't feeling fine and I want to thank my employers. Bantegeera bambi ne bampa time off mpaka bwemponye and I'm back here. Bino byange si byasanyuka. Mwe mumanyi. Soko mbulire nyumiza wali eri watubadde. Gwe nasanyuka kyokka omwami wange namugamba ndozanga olubuto luyiseeko kebbanga nti omugamba nga simanyi na bwagenda reacting. Era we namugamba he wanted to get on the plane, the next plane. But I told him, babe, we need the money. Please stay there. But just know little Muffin is going to be fine. I'm going to take good care of him or her. So yeah. Neko osinga kwetaaga mwana kimuwala mulenzi.
yenna katonda gwaleese because my boy wants really a brother. Ayagala muganda w'omulenzi. My prince ayagala baby boy badly. So katonda waleta omuwala alhamdulillah. Katonda waleta omulenzi alhamdulillah. Yeah. Yo musajja ayagala ali wabinda. Taina. Bagabinze taina. Choice yonna. Because taina mwana mulenzi, taina mwana muwala. In me, you understand? Okay, yeah. So nze ogwa awange gwengenda okusooka okuzaala ye agenda kuba talina mulenzi talina muwala. So ye najja nokola ka video akatambula musebe mpeta yegula mu motoka bwaffe mukwano naza ku boda as long as ovuge motoka ekawa nsome yo 15 be rest assured the ring is the ringing. Mujoga kandala kumpeta nza mumveka mpeta yange mwaka kuntemako kagalo. Yasente meka tupu. Choka bambi Mami temunyiga naye ya bei. Ya meka. Ya bei. Ya bei. Ya kale ngamba mu dola. Ya bei. Abantu naye banayikalo kimanya abantu banyiga. Olaba banyigira just kakadde kamune kabanyiza. Katore mpete suko 8. Milioni 8. Lwaki baba bagenda kunyiga. Kati ekiri mu comment section mufa. Valentine. Mwe mumanyi Valentine of course. I'm used to Valentine gifts. That's what I can say. So I believe he will still gift me even tomorrow. Even yeah, I have to be gifted. But I am now a whole pregnant woman. So if he doesn't gift me, what are we saying? What are you saying? Yamanyiza nze ampa. Ye yampa nze simuwa. Njamuwa ku birthday ye. Karomba koze. Abula nyumye. Yeah, taking style. Naye ogeze. Buli kimu. Ogeze mabega ne maaso.